Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe Dunda Namugereka wa mirembe amawanga gonna gamusinze mu bwangere bwago nga yateekateekera bwagereka. Weewaawo akati ogambye mukwano we yafuna obubaka oba ekirooto ng'alaba ndowooza ali waka ente oba nti zizadduka waka ndowooza ne zigenda n'agenda ng'azigoberera okuva waka natuuka mu lusuku nasanga ziri ku kifunvu zikkirira wansi zikkirira mpola mpola paka lwe zaggweerayo. Akati ate bw'avaawo n'alaba n'aweta ekirooto kirala ng'alaba ndowooza waliwo omusajja eyajja ndowooza gy'ali ng'akutte omuggo nga guvaamu akasota aka guliini, yakutte omuggo n'agukasuka ne guvaamu akasota aka guliini. Ate kaba kakyali awo ne wabaawo akasota akalala akajja ne katematemamu ebitundu 4. Obubaka ndowooza bwe yafuna ndowooza bwe bugamba. Kaakati obubaka buno bulimu obukulu, bulimu ebikulu ddala mukwano guno bw'aloota. Obubaka ekisooka ekitundutundu ky'ewammwe nti ndi waka kitegeeza wammwe, ewaka ewuwo oba ewaffe kitegeeza wammwe, kitegeeza nsonga z'ewammwe. Ensonga z'ewammwe, ensonga za bajjajjaabo ze ensonga z'ewammwe, ensonga za Lubaale ze ensonga z'ewammwe, ensonga z'emizimu ensonga z'ewammwe oba ez'amayembe awamu wonna ye Lubaale ziba ensonga z'ewammwe kyezitegeeza. Kyekitundu kiri ekyawaka ky'ogamba nti nga ndi waka. Ekitundu ky'ente kitundu kya mizimu nakyo. Ekitundu ky'ente kitundu kya mizimu, ebyo giba mizimu. Okudduka waka kye ki? Kubanga waka nnyumba, ennyumba etuula mu bwa muzimu mwetuula, kyokka ate ekika kyonna kwe kituula ng'era ekika era kye kyogera kye kitegeeza. Kyokka emizimu ate gibulukira mu nte zino giyitibwa mizimu. Okudduka waka, amaka nno ga Ssemaka. Wotula nti waka kitegeeza ogamba Ssemaka. Ssemaka ye kabaka. Kabaka yatula ekitundu ekya Ssemaka yekka. Yatula ekitundutundu ekyo ekya Ssemaka. Yakyatula kubanga yennyinimu. Kaakati okudduka waka kye ki? Ente okudduka waka ngambye ente kitundu kya mizimu kyekitegeeza. Okudduka waka ate nesanga mu lusuku era kye ki? Muno ebibuuzo nno bingi, ngenda nga akutemera ebibuuzo naye njagala obyetegereze n'amakulu gaabyo. Buli kibuuzo kye nteekawo kirina amakulu gaakyo ngenda kiddamu nkittaanye kyennyonnyole bulungi okitegeere bulungi. Ekitundu ky'eka kinnyonnyodde kitundu ky'ewammwe kya mizimu. Ente zino kitundu kya muzimu. Kyokka kitundu ky'eka gambye kitundu kya Lubaale w'ewammwe. Kitundu ky'ente kino kitundu kya mizimu. Giddusa waka gigenze. Kabaka bwe yakyusa obuyinza obujja ku mutindo guno ogw'obuzaale oba ogw'obusawo obw'ekinnansi abasawo gye bakolerako embuga b'ebika Lubaale nga banja ebika ne batuula ne bakuba eŋŋoma. Lubaale n'ajja n'ayogera n'atereera n'ayogera ne bamwambaza enzime ne ziyimirirawo olina ng'ovuddewo. Lubaale yasaasaana kubanga kabaka yakwatamu emizimu giranyini nsonga. Kabaka yise ezzimu yakulembera emizimu ate omuzimu gwe nannyini Lubaale yakwata emizimu giranyini nsonga. Lubaale n'asaasaana. Kati tulina kukuŋŋanya buyinza oba Lubaale oyo mukuŋŋanya kumuwoza ku lutembe oba ku mwaliiro. Kati kitundu ekyo bw'amala osaasaana yagenda ku ttale, yagenda mu mpompogoma, omulala yasibwa, emizimu egimu gyasibwa ebyenjawulo. Lubaale yadda emizimu gyasibwa, Lubaale n'addayo mu bitundu bye, mu nsozi, mu miti, mu migga, mu nnyanja, mu bifo ebyenjawulo birimu obuyinza obwo bukeyukira. Kino kye kitundu ekyokusaasaana nti emizimu gyasaasaana, ente zino ne zidduka ne zibula n'azigoberera. Ekitundu ky'olusuku kitundu kya Bwannaalongo ate n'obulongo era n'obwa Ssalongo. Olusuku byasanga yayingiramu yaggukiramu kyekyo ekitundu kitegeeza. Kika Lubaale ensangi zino abanjira ku bulongo. Obulongo kye ki? Obulongo Kabaka bulamu mbwa walumbe. Kabaka bulamu ate era ekinene ennyumba kyokka mulongo. Lubeere byatana kubeera bulamu era mulongo. Ye Kato ate ndawula jjajjaffe ye Waswa. Kati obwo bwe bulongo. Kyokka omu atuula mu bwa bulamu n'obwokufa ate omulala atuula mu bulamuzi mu ebyo bye mukola. Ndawula mulamuzi kitundu kyatuulamu. Yatuula ekitundu kya Ssewamala eky'obulamuzi. Kyokka Kabaka bulamu yawa okufa ate era neki? Ate era n'obulamu. Ate ye Kabaka ow'emisambwa gyonna emizimu byonna bina kuba yisa ezzimu yagikulira kyokka mulongo. Kyokka Lubaale abanjira ku ki? Ku bulongo. Kyolaba buli bulooto omuntu baloota mugiramu obulongo. Ebitooke bino kitundu kya bulongo. Kyokka ebitooke bino lusuku lwa Bwannaalongo. Bwannaalongo. Ebitundu bingi byatulira mu kitundu ekyo eky'Obwannaalongo obuli mu kkowe eryo. Tegese bulungi nnyo. Kakati ente kubanga zikkirira nga ziva waggulu nga zikka wansi kye ki? Wansi ye wa era waggulu ye wa. Lubaale alina ebitundu bibiri. Alina ekitundu eky'obutonzi
n'ekyobuzaale. Ekitundu ekya waggulu kyonna n'oga nti waggulu oba otegeeza butonzi, wansi wonna nti wansi oba otegeeza buzaale. Erubaale ebitundu ebiri walabulira. Kale emizimu giri gikulaga nnambiko oba ndagiriro nti lubaale ojja mukola ng'ova waggulu ku butonzi ng'okkirira wansi. Kyekitundu kiri gye bakkira ku kifunvu nga bakka wansi. Emizimu gye nga gikka wansi, emizimu gye ente ginyogerako nga ziva waggulu nga zikka wansi. Ojja mukola ng'ova waggulu ng'odda wansi okusobola okumuttaanya. Ekyo ne kikoma awo. Ekyokubiri, omusajja eyajja n'omuggo ogwo omweru ogulimu omusota y'ani? Era omuggo kye ki n'omusota kye ki? Omuggo nno ddamula era buyinza. Kyokka omusota lubaale ate era bulongo. Sigede kuba lubaale atudde ku bulongo. Kati omusota ye lubaale ate bwe bulongo. Omusota guno omuggo guno mweru. Oyo ddamula. Kyokka omusajja akutte omuggo ogwo kabaka yena ddamula eyo. Kyokka mulimu omusota oguvamu ogwa kiragala gwasudde. Omusota oyo gwo nno gwa kiragala bulongo ddala. Obulongo obwana bonna obulongo oba abaana kasoga nti abaana baba bandawula. Inanyini baana ye ssewaswa, yayitibwa ssewaswa inanyini baana. Kyekitundu ekyo ekijjiddemu omusota ogwa kiragala. Kitundu ekyo kya bulongo bwa ndawula. Ate kyokka ate era ye lubaale ogusuula wansi omuti. Omuggo guno gusuula wansi eddamula okukunkumuka obuyinza ne bukunkumuka. Kino ekitundu kya musota guno omulala ogujja ne gutematema guno ebitundu bina. Ekyo ekitundu kwe kuba kulwanagana kubanga obulongo ye lubaale ate obulongo bwe butambuza lubaale. Kyokka omusota era oguzze nagwo lubaale kijja kitya okutematemamu guno kubanga nga nagambye nti kabaka Ssezimu yakulira emizimu gyonna. Kyokka yakubeera emisanvu ate era yennanyini gyo era yagikulira. Kyokka ate yagifuga gino. Nakabona okutematema ebitundu ebina kye ki? Tegedde ebyo bitundutundu era bya bulongo kibyatuliramu. Ke katundu ako katematema bw'atyo okulaga nti era buki sikedde bulongo. Kigese bulungi ndowooza obakabo kye butegeeza. Tebulina kyamaanyi kiddamu ojjako ngo kiri nkolaze nti yakolaze ennambiko ky'okuva waggulu ng'odda wansi nakino okulaga nti lubaale ali ku bulongo ate ali ku bulongo mpaka ewa ndawula oba mu bwa Ssewamala. Kye kyokka ebivuddemu. Ewaawo bweza nnyo bweza ddala.